Ebbaluwa ya Peetero embereberye essula 3. Bwe mutyo nammwe abakazi abafumbo muwulirenga babbammwe. Abamu ku bo bwe baba nga tebakkiriza kigambo kya Katonda, balyoke baleetebwe mu kukkiriza olw'empisa zammwe ennungi, nga temulina na kye mubagambye, kubanga bajja kulaba empisa zammwe ennongoofu era ezibasisaamu ekitiibwa. Okweyonja kwammwe kulemenga kuba mu byakungulu, mu misono gy'enviiri n'egy'amajjolobera aga zaabu n'egy'ebyambalo, naye kube kwa mu mutima munda, okweyonja okutayonooneka, okw'omwoyo omuwombeefu era omuteefu, okwo kwe kw'omuwendo ennyo mu maaso ga Katonda. Kubanga n'abakazi ab'edda abatukuvu abaasuubiranga mu Katonda bwe batyo bwe beeyonjanga, era nga bawuliza eri babbaabwe. Saala bw'atyo bwe yali yawuliranga Abulahaamu ng'amuyita mukama we. Oba mwagala okuba bawala be, mube ba mpisa nnungi nga tewali kibatiisa. Nammwe abasajja abafumbo mubenga ne bakazi bammwe mu bulamu bwammwe obw'obufumbo, nga mumanyi nti bo mu kikula kyabwe banafu. Mubassengamu ekitiibwa, kubanga nabo Katonda alibakwatira wamu nammwe ekisa ekiwa obulamu. Olwo essaala zammwe teziibengako kiziziiza. Ekyenkomerero, mwenna mubenga n'emmeeme emu, buli omu alumirwenga munne, mwagalanenga ng'abooluganda, mubenga bakisa era beetoowaze. Oyo akoze ekibalumya, mwe temumukolanga kibi. Abavumye, mwe temumuvumanga, wabula mumusabirenga mukisa, kubanga ekyo kye mwayitirwa, mulyoke mufune omukisa. Ekyawandiikibwa kigamba nti, ayagala okufuna obulamu n'okubeera mu ddembe, aziyize olulimi lwe okwogera ekibi n'emimwa gye okwogera eby'obukuusa, era yeewalenga ebibi akolenga ebirungi. Anoonyenga emirembe era agigobererenga, kubanga abakola ebituufu Mukama abatunuuliza kisa era awulira bye basaba. Kyokka abakola ebibi abatunuuliza bukambwe. Bwe mufubirira okukola ebituufu, ani anaabakola akabi? Naye ne bwe munaabonyaabonyezebwa olw'okukola ebituufu, mulina omukisa. Temubanga kube mutya, era temweraliikiriranga. Mukama wammwe Kristo mumussengamu ekitiibwa mu mitima gyammwe, era mubenga beetegefu bulijjo okuddamu buli muntu ababuuza okunnyonnyola essuubi lye mulina, wabula nga muddamu n'obuwombeefu n'eggonjebwa. Mubenga n'omutima omulungi, abo ababavuma era ababoogerako obubi olw'empisa zammwe ennungi ez'abagoberezi ba Kristo balyoke baswale. Kirungi okubonyaabonyezebwa olw'okukola ebirungi, bwe kubanga kwe kusiima kwa Katonda okusinga okubonyaabonyezebwa olw'okukola ebibi. Ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi byaffe, n'atufiirira omulundi gumu n'amala. Ye omutuukirivu yafiirira ffe aboonoonyi, alyoka atuzza eri Katonda. Mu mubiri yattibwa, n'addizibwa obulamu mu mwoyo, era mu mwoyo mwe yagendera okuyigiriza emyoyo egiri mu kkomera. Egyo gy'emyoyo egy'ab'edda abaagaana okuwulira Katonda ng'akyabagumiikiriza. Mu kiseera Nowa kye yazimbiramu eryato, mu lyato eryo abantu abatono bonna awamu 8 mwe baawonyezebwa amazzi. Amazzi ago gaali kabonero k'okubatizibwa okubalookola mmwe kaakano. Okubatizibwa tekuba kunaazaako kko lya mubiri, wabula kuba kusaba Katonda atuwa omutima omulongoofu olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo, eyalinnya mu ggulu era aliraanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo, ng'afuga bamalayika n'ab'obuyinza n'ab'amaanyi ab'omu ggulu.